nti Yesu asobola okulokola amanya ge gokka Yesu Kristo Masiihu Isa Jesus Christ amakulu ag'amanya ago gakiikira kyajja okukola kati si nsonga oba muyita Yesu oba Yesu oba Isa erinnya lyokka Isa oba Yesu litegeeza bulokozi means salvation kitegeeza bulokozi. So Jesus can stand. Yes, you. His name is standing. Whoever comes in touch with Jesus gets in touch with salvation. Whoever comes in touch with the Messiah, the Christ, he comes in touch with the anointed one. He was anointed. Liberate men. That's why the Bible says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about healing those who had the person of God. God was with him. So don't say you try to read in the books, but this verse says this. This verse says seek for the Christ. When Christ was here, I said you search the scriptures and you think that there in the result. But those testify of me. Ebyandikwa byonna kebibya Quran kebibya Bible bitegeeza Kristo bisimba Kristo nebimukulumisa waggulu kila ekintu kyonna. Why? When you read in Surah Al-Nisa'i, that's Surah the 4th chapter verse 171, it says innama al-masihu Isa ibn Maryama, that it was Jesus the son of Mary, Rasulullah, was an apostle of God, wa kalimatuhu, and the word from him, alika ila Maryama, which he bestowed upon Mary, wa ruhu minhu, and the spirit proceeding from him. What does it mean? Mazima ddala Isa mutabani wa Mariyamu oba ekyo tekina mutawala gw'omuyita mutabani wa Mariyamu si nsonga bw'omutegeera bw'otyo era ajja kubeera ekimujjaako kitiibwa ki tekimujjaako kitiibwa ki oli eyamuzaala kabeere mutabani wa Mariyamu ali afudde asigala akyalokola asigala akyawona ega nti mazima Isa mutabani wa Mariyamu yali mubaka wa Katonda ate kyekigambo kye gweoyinza okwawula Katonda ku kigambo kye. Olaba ekisibya abantu mu kooti bagamba nti yayogera n'omuntu tayoka na kigambo kye kikusibya n'abaganda balina olugolo lugamba nti kamwa kabikasa siroganga. Omuntu twola ku kigambo kye kyekigambo kyoyogedde nga kiriko abajulirwa kyekikusibya mu kooti bagamba gwavumye pulezidenti oyogedde bwoti mwabadde mu lukwe ne baleeta ajulira ebigambo ebyo byennyini omulamuzi gwasinzira okusirisa omusango. Kati obanga omuntu tawukana ku kigambo kye Katonda omwawula otya n'ekigambo kye? Omanye ekiruma abantu bwe tugatta Yesu ku Katonda bwekyo ne baba kitole kati ate mwe Katonda mumugyeko omulimu muguwadde Yesu. Oli yagamba mu alkitabu mukaddasu nga Quran tenajja yagamba abaali bamuwuliriza ana wali abu wahidun, I and the Father are one. Nze ne kitange tuli omu. Amakulu gakyo kitange bwalokola nange ndokola, kitange bwawonya nange mponya, kitange bwasukiza abafu nange nsukiza. You know why Jesus can help the people? He is the very word of God. The word of God. The word of God. Paul al-Haki, the word of truth. And the spirit proceeding from him. Omwoyo okuva eri Katonda okuyita muyabayaba. Omanyi lwaki awo kibu Yesu awonya siriimu nabagamba olunaku osooka nti Katonda musirise gye tuli mu maanyi ag'omwoyo. Kati wuliriza oli Sheikh Moses abadde asomesa naye Katonda yamukwatako mu ngeri ekyamagero naye n'amulokola. Twagala abantu bonna balokoke
era sina lutona dini ya muntu yena kyate tebavumiride dini bavumiride dini tebanatutuma kuvumirira dini yonna ne bwaba okuvumirira okwaffe kuli constructive kubanga constructive criticism eyikirizibwa bwembaga nkuvumirira ndiko kyenkusuuza ku lw'obulungi bwo ekyo ne Katonda akikkiriza naye bwenva eri nemmala gavumavuma nebyenkola sibikuyambye awo nebyenkola mba sibitegeera kati wuliriza Katonda aze kutuyamba mwesumule ku masamba g'omulabe tofa ku dini teri dini ekkiriza kukuma bino bintu mu nyumba ate bwe tunalinze kusawo katonanga nti ogenze mu kasaawo ako olage Uganda ekkuba ettuufu mwenaayita okuwona okuva mu ndwadde yagizinda Katonda asobonya eggwanga ate sinotona kati wuliriza omukyala wuuno namba 2 yagambye nti yasooka kusoma mu mawulire nalooza nti oba byagenda munaate ndikola nti abali ku lediyo tolukungana balongeddeyo wiiki namba golooza Katonda yatutumanuza nendoza bintu bya wiiki emu naŋŋamba ekyo kimu ti njagala kuwonya abantu bange kyokka mpaayo ku tayimu nze nali ndoza nti aŋŋamba tayimu ya lunaku kati ono omukazi abadde ayogala nenzitukira ekigambo ekyo singa twakomako ewiiki osanga yena kati abadde akyali positive n'okulokoka teyandirokose naye baba mujasi kapiteeni yeetuse bannanga abajasi temwetta Maganda Lansikopolo yawona waali ono Opoloti omusirikale wa polisi yali agenda kwekuba emundu temwetta bannange okunyizibwa kwazuuse don't commit suicide there is hope to live again waliwo essuubi temwetuga don't dare to shoot yourself abaali tewekuba emundu or to drink Dyson oba okunywa Dyson kubanga ojja kwetta mugeyeno osookeyo gundi mutwe nga jansi musirimu akulumye ate wesse ate obonyemonye emirembe n'emirembe kati mulizemu abantu olukunga lukyagenda mu maaso
cessation, and the feet of the harlot, the feet of Moab, the feet of Jezebel, the feet of Ahab, the feet of sexual morality, lust of the eyes, lust of the desires of the eyes, the pride of life, lust of the eyes, fornication, adultery, sexual immorality, sexual perversion, homosexuality, lesbianism, molestation, abuse, incest, promiscuity, overcome of evil. We attack your working power. We come against your ability. We stop your maneuvers. We penetrate your region. We break your fortress. Even if I'm positive, I came when I know. When I'm negative, I know what I am. Just check my blood. And he told me the doctor is here. He has taken some requests from the doctor. So I came back to the crusade ground. On Wednesday I went back. I did not find him was on a funeral right now. And I told that doctor, please help me. And they looked for another one in Ngabo Clinic. They were asking for 5,000 shillings. And he said the transport to that place is also 2,000. And I said I will take the money, please. That is 7,000. And they took my blood test. And I said, when should I come back? And they said, come back on Monday. And I said, alright. I want to go back to my home. What should I do? The Lord help me. So they were just I'm a worker somewhere. So the Lord gave me an answer. First seek your life. So today I went back. I just putted to that place. And I went to Katwe Clinic from Nakulabi. So the doctor came in. I had to pay another 2,000 shillings. And he asked me if I have a date, and I said, alright, I have. So I gave the 2,000 back. My heart was so confident, very confident. My heart was very confident. Praise the Lord. So the lady brought me the paper. And he asked me, what do you want of the two? I said I want what is on the paper. I don't want to fool about with the money. Whether it is a positive, I will call on Jesus until I get a negative. And I said, but it is not a positive. Kipanda called for only one day. When he went back, he got negative. What about me who called for a week? Why did I not get my negative after calling for a week? Praise the Lord. So I read the paper first on the top. And I said, doctor, I'm not seeing what you have for me. And he told me, turn your paper now. And then I shouted. I shouted in the clinic. The people who were behind came and they looked at me. And I said, leave me alone. And leave me alone. I'm alive. How should we make you believe? Apostle is buying nobody. He doesn't buy any person.
This man saw me today. I just faced him today. Other people were the ones praying. But one, first of all, I had believed that is the first thing. And I said, whoever prays for me, I will be healed. If you're there and you're affected, the first thing you must do, believe. If you hear pain in your body, you don't have to pay to call on Jesus. Amina. Jesus will hear you. Siwa ndobolo Yesu. And even you who were anointed yesterday, go in your machines, you are negative. okulabanga katonda nziza bannange nanzija ku muko gw'entaana. The Lord has taken me from the verge of death. I was just looking to my death now. Nengamba abaana bange. I used to say about my children. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. The whole issue. Amen. Hallelujah. Now listen. For the scorners and the unbelievers, you can find out from where she was staying, or check the army record SWAT killed the husband, whether it was affected or not. But what I have here in my hand is a documental proof from Katwe Clinic that Harriet Nakauka, yes, that Harriet Nakauka went for a blood test. The examination required was HIV. Bearing the doctor's signature, she's declared HIV negative. Now listen, God has been doing so many wonders in here. You remember the day our brother Robert prayed for a certain lady who had no uterus, and he told her to go back for checkup. The woman acted on her faith, and I was amazed to come here to meet the report from the X-ray department in Mulago that this woman bears her uterus. Thanks be to the Lord for his protection and power. I got sick and I had stomach problems, and that's why I came to Jesus. I was admitted in Namirembe and I was bleeding, and the doctors failed with me, but I was not saved. Somebody who was compassionate and was saved called Pastor Kaiwa for me, and he came and prayed for me, and he asked me if I have faith. I did not even understand what faith was. I just answered I have. So he prayed for me in less than 3 minutes. I used to sleep and I'll get up in the morning with pain. But that night he prayed for me. I slept and the doctor thought I was dead, and the pain decreased. But later on, I had only 3 children. I did not give any more back. My last child is 15 years old. So for 8 years I've been with pain in the uterus.
batya had problems like something, a stone in the stomach. ne baŋŋamba okunnongoosa ŋŋanyiza omulokole nja kusaba And I said, then they had told me to go for an operation, but olw'okukkiriza I kwe failed. nalina okutono But because of the little faith I had, taasobola kusuululwa I couldn't be delivered olusobe bannabwera obubi ennyo oluvannyuma until it was terrible with me. ne bantwala ensanja ng'onomusinja bwe ruti They took me to Zambia with a swollen nakuja stomach, ekimundu ng'omufu and I was smelling like a dead person. batuuka ensanja ne bannange ogenda kulongoosebwa In Zambia, they told me you must go for an Laba operation. byonna eby'omunda tugenda bijjamu nabaana enseke empendesi n'amagi We are going to remove the appendix, we're going to remove the fallopian tubes and the naye nga sikalina womb. muganyi olw'obulumi bwe nalina I could not do anything for the pain I had. bakikola omwaka oguwedde mu januari So they operated me, removed the appendix, the fallopian tubes and the womb. nga n'ebyenda bifuta sikasobola kulya mmere nga ndagidde kulya byonna nga bizira menvu My intestines were too weak to do digestion. omusaala yagaa nti kumiikiriza twongereyo ewiiki egenda limala okugumaguma kwetwamusiye nga tojja kutta So they told me to wait a minute for the operation. kale ne bantwala musiyenga naye nga bazadde bange n'ab'engenda zange tonjalina ssuubi All my relatives had no hope for me. nga naye nnyini lyo sikyalirina And even me, I had no hope. ne bannongoosa So they operated on me. n'ensira engulu And later on I revived. okutanda oluvannyuma lw'omwezi mulamba After a month I was discharged from the hospital. I went back home. kandi eyagulumiza nnyo ewange n'omwami n'andeka mu nnyumba ng'ali mulwadde And the devil was terrible at home, and the husband deserted me. tukyazaala So my husband was fearing this woman without a womb. omukyala omulala So he got another wife. naye mukama watta n'ajjaga bwe yanandisa But God is gracious, he cared for me. era kati ndi mulamu And up to today I am alive. naye nebaza mukama ku lunaku lw'okutaano ekiro But thanks be to God, last Friday nsesera okutulako wansi nga nnonda katonda wange I always lay down and I seek the Lord. mukama n'ampa ebyawandiikibwa nga ngamba nti ekigambo kya mukama kirina The amaanyi Lord was telling me his word has ekigambo kya power. mukama kikolozi The Lord's word is faith. ekigambo kya mukama muliro The Lord's word is fire. ekigambo kya mukama kitala The Lord's word is a sword. kimukkiriza mu kigambo kirokola Believe in the word you'll be kikkiriza saved. mu kigambo kiwonya Believe on the word you'll be healed. naye nga gandooza gyampanjirize naabuulira And I bannange thought he was preaching me the gospel to preach to others. But God was preaching me the gospel. otwala nenezigala nga mwoyo abuulira buli enjiri eyo So the Spirit of God was preaching ne to me. bwajja ku mwatwalo omukaaga And then on nali Saturday, sirina bulungi sente I had no money. nenzija mu kibuga So I came in the city. naye nga sijiridde ku luseedi But I did not come for the crusade. naye natuuka mu tawuni But in town, naye kangenda embeereko mu balokole I said, okay, let me go to this born again. yewe yagenda okugamba obwo nga mbaali kupaka nziki eno And I was sloping down from the back to here. nagenda okugamba obwo lunzimbe zenna And my stomach swelled again. nolinga olimu ebintu ebyekyusa And certain things were moving on the inside. nebuuza nti byobulumi bwe navaamu ate bugenda And I said, is this pain n'abaana coming back? bamugyamu And then the womb is not there. ebinyuma What is happening to me? nentuuka wano ne munnange twali naye I read this place with my friend. tula eruuyi wali We sat around there. nensigala nti ebintu byeyongera I had problems with my stomach. namugonga embalagala And I had pains in mulungi me. ne basalanga mu mbalagala And all the walls nga were paining me. mumyasa And the scars were paining me. nga sikitegeera I couldn't understand what was nenyanti oba happening. kubasiridde kyamisana kati olunaku olwajjo And then yesterday, nenkomawo I came back here. bwe nakomyewo When I came back, nazereeti I came late. nentuula emabega eri ddala I sat at the back naye there. ng'olunaku tegumaddendooza teri amanyi tegaliyo But my heart, I was thinking there's no power behind there. Maybe the power is here in the front. ne tutuula emabega eyo So we sat behind naye there. nga simatidde But I was not naye nga confident. siraawo ebitakutembera I had no way coming in. netuyimba nga bwetusinza We sang and ne worshiped. batugamba okukola nga nkikola And I was doing what they told us naye to do. baali basaba But when they were praying, omusumba n'agamba the pastor said, nti bannange waliwo omukazi wajjamu nabaana there is a lady who has operated another womb out, and there was one with the uterus. omumunsi bangi ne bajjemu nabaana And then I was told that ekyamagero kya mulala the miracle could be for another. kati nali nkyasiriikiridde When I was still quiet there, amanyi egandikako mangi nnyo power called on me, entandika okuba enduulu nga nziruka emisinde and I began to shout naye and nga run. simanyi lwaki nziruka I did not know why I was running. bakwatira kayumba wali Somebody hold me by the shelter. nasobola kwogera I couldn't speak. ne bambuuza obadde And I said, what? asobola baddamu I couldn't answer. bansabira And they prayed for naye me. ng'amaanyi ganyeenya nnyo But power was upon my life. kisebanga nti onati kisinde bagati banne nkakasa nti mukama alina kyakoze buntu And later on I knew the Lord was saying something. But allow me go there. ne bampeerako ne bantuusaawo And they brought me here. nenzija wano And I came on the bwe top. batuuza wano nempuliranga mu lubuto mumbalagala nnyo nga mwambalagala nga bakamala okunnongoosa And I was feeling the pains as though I was just operated. nze natta engulu Because I was revived nga bakyannongoosa mu theatre when they were still operating in newajjako ne theater. bayisibwa bubi nnyo So that was a terrible thing. gamulaganga okutegeera nga tebannamaliriza Because before I was through, ngatandika okulaja nti nfa obulumi so I was in pain.
But yesterday when I had that pain again, I thought the Lord was operating me one more time. Divine operation. So I knew the Lord was with me. So yesterday I left this morning at 5. And I had the last prayer. At home I couldn't sleep. And I was wondering, is it him? Has the Lord delivered me? I had no sleep because of the joy in my heart. So I just bathed. And I had no money to take me to Mulago. Somebody gave me some money to go. And then I answered him, I will tell you about the next prayer. I got into the vehicle to Mulago. In Mulago, I found a doctor there. And I passed through everything and he told me to go to Old Mulago. I had no help there. So I went to an in-law. I explained what was happening to me and the things were complicated to her. We don't understand this. What shall we tell the doctor? I said, you go and tell the doctor. Tell him they are praying for us. And they went to New Mulago to the doctor and the cousin. And he said, lady, nobody can, it is impossible for your wilderness to come back. And you're wasting your time. I said, please explain to me, and I go to X-ray right now. And then the X-ray will decide. So he did it. I said, go on. So we went to the X-ray. And the doctors, he went to show me the doctors. And they checked with me. I said, Lord, exalt yourself that the Lord, the devil will not exalt himself anymore. But the Lord is gracious. In the room they checked with me. And when they checked me, they took me out to wait for the results. One thing I had is you have a uterus and it is normal. The answer was you have a normal uterus. And to prove that, this is the letter with which they took me to Zambia, and this is the card. You can go to Zambia and you'll get my file. I was operated last January, and they took out my uterus and all the fallopian tubes. God bless you, I have my uterus in. No. Hallelujah! Tell you, this is the visitation from the Lord. It is only God who can do this thing. And we give him all the glory. Now the judgmental proof of this lady is here. Come back, Sister Nakiria. And among us is a certain professor. So he knows the language of the doctors. So professor, come and read this words for us. Professor, jangu tuyambe osome ebigambo bino. Exactly. Weewaawo. This is a letter from Mulago. Tusomere Professor. Of this morning. Praise God. Mukama yebazibwe. I will read what is readable, nja kusoma bye nasobola nga Professor. and the Lord will help me to read what is not readable. Ebirala bye banyoolanyola ng'abasawo ananyamba omwoyo mbisome nabyo. This is what it says. Bwe bitu bwe bigamba. X-ray number 367194, and the report is UIS. The date is 9 January 95. The name is Mrs. Nakilia, and I think this is the person. Oh no, you know. The uterus appeared normal.
continue, I think it says in ecotexture is reduced size. The doctors will know what that means. The kidneys and other abdominal organs appeared serographically normal. Conclusion, this normal abdominal uterus ultrasound, I think, let me repeat, this normal abdominal ultrasound, and the sign, I think this is the sign, the signature of the doctor, Martin John. Praise God. Hallelujah. Thank you, Professor. Thank you very much. Wakati na bata mimi fute ane balwa na kila jama mwadok vemulako bajimweleza mu basa gwa wakana basa kechigambo Mulago Hospital X-ray department Mulago X-ray department Mulago Hospital X-ray department sibe batu babi dinyana bweba kakati ne bagamba tinabana ye yalabiseeko bwe bamukubye X-ray nga namuteke nabawo n'ekitundu baba kiyitaani naye tikyo kikendeddeko ne ku sayizi yakyo kyali kizimbo teri amanyi ye Katonda amanyi ne baleka bagamba nti ensigo si ye kidinesi nti ensigo n'ebitundu ebirala byonna ebikwata ku lubuto abdominal organs enseke n'ebigenderako n'akawago biki byonna bye baali bagyemu bagambye nti byonna biramu. Nekireyo maama kati kojja tubawo abaana banasooka nate balongo. You people, give upon our confidence. Agambye nti katwekwate ku buvumu bwe tuyina. Touch your neighbor, know that hand very tight. Kwata kyuka okwate mulirwana wo n'omukono ogunyweze. Hold fast. Kwata onyweze. Munyigoba amagumba ogakutula ogakutula. Kwata mulirwana wo. Hold fast. Nyweza mulirwana wo. Omutadde ku kiriba. Nyweza. Kati miira ku bigere ebyo ng'omukutte. As you're holding him, stand up. Nyweza baako gw'onywezezza. Hold somebody. Hold fast. Kubanga ekigambo ekyo hold fast kitegeeza kunyweza. Kubanga ekigambo ekyo onywereza ddala. Njagala kikusense. Njagala okitegeeze. Onyweze obulokozi obukwereddwa. Onyweze okwenyezebwa okussa mu mubiri gwo. Onyweze obulamu bwa Katonda obukujjidde. Oleme kubugalabanya n'okubuzanyisa. Hold fast. Nyweza. Kagezaako okusika mu mukwano gwo. Toganya mukono gwo kuva musika. Bayibuli egamba nyweza kyolina omuntu enalema okutwala enguleyo. Nsaana gyakunoonya okukwekulako negatiivu yo. Bwe yawonye tojjayo eri omusajja akoleba akawuka nate. Omwe bwe twali Entebbe abantu nga babujuliza obw'okuponyezebwa abayayobete bagamba kakati ate tugenda kwenda luno lwatoba eddagala lyabwere ekyo netwenda litufuna ye mutume ng'asaba nga sirimu atuvaako. Togendera ku magezi ga kiyaaye. Ye Katonda gadde kwenyweza essuubi lyo ly'olina mu ye. Yenna awatanafuna negativu nyweza essuubi eryo. Hold fast. Tagambye kwenywereza ku kintu kyonna kyonna, kwenywereza ku ye. Lwaki? Listen to this. I'm going to this verse again. We're back in Hebrews. Tulatula okuddayo. Chapter 3 verse 6. He said, but Christ as the son of his own house. 3:6.
wagambye nti naye Kristo yali mwesigwa ye ng'omwana ku nnyumba ye. Whose house are we? Naffe tuli nnyumba y'oyo. If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Obanga tunakwatiranga ddala obuvumu bwaffe n'okwenyumiriza okw'okusuubira kwaffe nga binywedde okutuusa enkomerero. You know, God has given you confidence. Mukama akwata obwesige. Hold fast. Anyweza. And rejoice in the hope. Era sanyukira mu ssuubi. Omanyi waliwo essuubi eritujjidde. Essuubi lino ligamba kati siriimu awona. Gwe eryo lyessuubi ly'oba otandika okusanyukiramu Bayibuli bw'egambye. Kifo ky'okusanyukira mu bigambo by'abantu ebigamba nti siriimu tawona. Sanyukira mu ssuubi erya Mukama. Gamba nti amiina. Ate olyokobere firm unto the end. Okuma omutima okutuusa ku nkomerero. Let me read you another verse. Remember, this is counsel. Bana sinabuulira gano magezi ga Mukama ge yagambye mbawe leero. Kamasomerero olugeri olulala. We are now in 10 of Hebrews. Tuli Ebbulaniya 10 verse 35. 35. He says, cast not away therefore your confidence, which has great recompense or reward. Kale temusuulanga bugumu bwammwe obuliko empeera ennene. Kati wuliriza gwakyalwana okuva ku ndwadde yakugwa. Obugumu bw'olina mu Yesu Kristo kaakano buliko empeera nnene. N'olwekyo ebira byonna kwobadde osibira empale biveeko ogisibire ku Yesu. The verse says, cast not therefore your confidence, which has great recompense or reward. Agambye nti kale temusuulanga bugumu bwammwe obuliko empeera ennene. For you have need of patience, kubanga mwetaaga okugumiikiriza. that after you have done the will of God, nti bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala. Lirisa akagamba, after you have done the will of God. Bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala. And then he goes on to say, agenda maaso n'agamba, then you might receive the promise. olwo nno mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Bw'anoonya okwonyezebwa okuva eri Katonda, osooka kukola kwagala kwa Katonda n'olokoka. Yensobola ki buli awo obujulizi nze nsanyuka nnyo. Bwe navaawo ne nsoma amawulire, bwe navaawo jasi nange tuze obulokozi, bwe navaawo ne basaba ne bagamba nti mwekebeze. Olaba nti yasooka kukola kwagala kwa Katonda. Gwajjawo n'onoonya kwonyezebwa n'ekyoyagala kulokoka, ojja kusiitaana n'okuwona. Oli yateekawo nnono ye, omala kulokoka n'ova ku lubaale n'oleka ebirala n'okyawa obwenzi n'ova ku kibi, okwonyezebwa osaabala kusaabala otobanga awugira mu nnyanja. Kati wuliriza obudde bugenda ano kaakati saagala kukwakula kigambo kye tugendamu nga sinaba kwejjako lubaale ali wano ebaale sensawo nensawo. Akati wuliriza mwabantu mukitegere nti Katonda azze okutusumulula. Tosigaza lubaale mu nju leta ddiru bunasooka obuteeka wali kuva. Tosigaza ekigali oba effumu oba akambe, kuba ne bona obisigaza ojja kufiira bwereere. Namba 26 mwamulaba wano eyali asenera emizimu amazzi. James Opire yali omukulu w'ebikonde akawuka ne kamugoba mu lulimi. Nga yasemera emizimu amazzi wano ku Jubilee Park, yakuma n'ekyoto kya lubaale yayasa enku za lubaale. Yakola ebyo byonna akawuka nga kongera kumumira. Yalokoka mu gwa musanvu, abadde alindira Mukama kyo nga 5 lwe bamuwadde ka negativu ke. Simula. Oh. Now look at these things. Abayi mutunuulire ebintu bino. Wesigala ng'otudde awo tujja kulaba.
temuleeta hano muntu yenna kati ku nkombi y'omuliro. Listen. Wuliriza. You don't need to keep this in your house. Toyina kutereka bintu bino mu nnyumba yo. If you are searching for health, bw'obanga onoonya bulamu na kuwona. Talking about divine health and life. Ayogera ku bulamu obwa Katonda. Remove every object. Kyayo buli kyawongo kyonna. Every obstacle. Buli kiziiza buli kifaananyi. Ono naye aleese webale. Kati wuliriza. Ono abadde n'ejjembe lye mu nnyumba. Naye terisobodde kumuwonya sirimu, oliraba? Oba ye lubowa, oba ye muwanga, oba mukasa. Wuliriza. Kati nze bulijjo mbagamba mwe temugezaako okutya ebintu bino. Biba n'amaanyi kuggwe ng'okyali ku lulyi lwa Sitaani. Kasita osala n'odda eri Yesu tebikulinaako maanyi wadde. Wuliriza. Oli omusamize gwe twayokera amasaba 5 omusawo Muganda Luwaga Mukasa. Kati ye yagenda mu bulamu wali ku kanisa, bwagera n'atambula, bwagera neyeerega n'agalamirako n'asoma ebyawandikibwa. Lubaale n'essirimu byali bimukubye ku ndiri, Mukama yamugolokokesaawo naye ejjako amasaba. Kati mulamu. Bino bwonna obikumira mu nnyumba ojja kufa ogende mu geyeena ate nga nabyo tebikuyambi. Kasita omala okubyejjako owona osumululwa ate ne muggulu n'ogenda. Kati gwe bagadde amayembe omuntu ayinza okwokya mayembe galina amaanyi mayitire. Bino lijje lyekyewa nti zaalikutte ndi muntu ate go gegamba nti gatambula n'epikipiki. Galeete epikipiki gatwala ejjembe linnaalyo. Naye aleesi suulaawo maama, suulaawo mwekyeko lubaale. Katonda eggwanga lyaffe alinaaza, alijjako ekikwa. Bino olibeera mu ggwanga liba lyavu. Lwaki omanyi Katonda yalekera abayindi babeere nga be bananyi kibuga ne bakwata n'essente zitwale batukwata ffe? Twalemera ku mmandwa. Naye kati Katonda ebintu byonna abikyusa. Badira n'ejjembe ddala. Laba gano. Kati wuliriza. Bagamba nti gwogera n'okwogera. Ngalabako obutulituli obulinga emimu baga naayogera googeremu tulabe. Eryo liremeddwa oba lino eryasoose lyerinasibulwa sibula abantu bo gwe libowa bagenda nti bakuvaako bayite nti abali temunvaako bagambe ekigambo. Wuliriza, nze ne limala lyogerera wano banne Yesu mweviirako. Naye nno nga bwe liremeddwa lindako olabe ekinaalibaako naligera libeera awo ate kasita toddukawo. Nabyo mmindi mwaba ti emmindi bisinde bitawaanya ogiraba nayo bagireesi ebadde ekutawaanya oli gyakubamu eddagala n'akusindikira ebisiraani. Kati omanyi nti buli kisiraani kyonna bakikutula lindako olabe gwe kikutukawa. Tugulire wa bano maama alina kyagamba. Mukama yeebazibwe era weebwe ekitiibwa. Nalonda wano eggulo nga bamaze okunsiiga amafuta ssaawa 8 nalinda okuyita batusabire naye olw'okubanga naleseeyeeko abaana ne kondisoni z'abaana wezimanyi oluusi balwala ensujja nenga nti kanzireyo enatuuseeka nga mpulira ekintu ekikuma
nesirika obukedde nti omwana wange omulenzi nayera ennyumba kakati wabadde waawo emikeeka mbadde ngijeebwe ekisawa nga 5 ngenza okulaba nendawogawo ekintu bwe kiti ng'ate sikirabangako mu nyumba yange ng'ate sikyange era neŋŋamba nti nteeka okukitwala eri bakyokye kubanga ekintu ekyo si kyange era nekikyabadde kyange nze ndi wa Yesu era nga bulijjo bangamba mulokole era neŋŋamba nti kanti batwalire nti banjulire bakirabe nabadde batuuka saawa 9 naye badde nkyali awo ne bambikira jjajja nti afudde netubeera awo mukukaaba kaakati nesena okusaba kutandise kagamba nalibadde nakireese dda nembanjulira naye neŋŋamba nti era nteeka okukireeta nze mbeera kamwota neŋŋamba nti era nteeka okukireeta ekintu kino okukibanjulira naye ngaekintu ekyo nga si kyange wabula oba kyazze oba kibeera ku nyumba nga bwe nina apandika mu mayumba aleeta ebintu ebyo naye olw'amafuta gali ge bansinze ne bagamba nti oyo tajja kukubaako n'omala kitaani mu maka ono bambi babadde bamusindikidde akayemba akatonotono nekajja nekatandika okutula mu nyumba newuliriza olw'amafuta agasigiddwa eggulu agenza okirabwe kati nga kagudde awo tekakyalina maanyi okalaba aloka omulokola aba amala biseera sirabanga ku buwirizize bawunda ku miti bwe bati ya rabbi laba ekirala biri tiziriko n'empeekera banna kati bino si bye weetaaga okusumira okuva mu siriimu byonna leta bakayoyotana bulungi konna kaweweera neewuliriza singa ebintu bino byabirina amaanyi byali badde byerwanako waki kano katono nyo sikena kutawana kubetenda wamusumba tumwiri kakuba omugera kakuba neba nemusumuluddwa nnyo kati eno wesitwagala kumala bisira twagala leero amaanyi ga katonda gatugweko ngaobudde bukyali nage nti gagenda kugwa mu kifo kino katonda asumuludde dde amaanyi ge tejjekkono lubaala tukole ebirala kati wuliriza mayi mumpa amafuta labaluno ye lubaale ngaaba mukyafu aba mukyafu mulala mulete amafuta mulete ekibiina shall be your strength agambye nti nno mukudda ne mukuumula mukutereera ne mukwesiga mwe muli bamaanyi gammwe which means that in the past you've been trusting these things ekitegeza nti gyemuvuddeko obadde weesiga bintu bino naye nga tolina maanyi you've been losing power obaddeyo obulwa amaanyi nga you gakuggwamu cannot overcome toyinza kuwangula because instead of trusting the Lord God your maker kubanga mu kifo ky'okwesiga mukama katonda you've omutonzi been wo trusting these things obadde weesiga mbugo and mark well these people are not kafaras they are not kafirun ate bannange njagala kitegere nti abantu bano si bakafiri balina amadiini basomi everyone who's bring these things have got a particular region is coming from bonna abakola embugo zino n'abakutiisatiisa balina gye basibuka but you've forgotten the words you spoke with the day you were being baptized naye weerabira ebigambo byewayogera bwe wali obatizibwa teri ddiini ekkiriza mu bintu bino bwoba osoma ekikatoliki nange nali mu katoliki wuliza kyegamba mpa kitabo ekyo ekyomukristu katoliki kikyawansi kino kyekitabo ky'omukristu naye buliriza bye bakugamba olunaku luli nga bufuna erinnya tuli ku lupapula 7 mu kitabo ky'omukristu and
bino bye byogerwa ku lunaku olwo bigamba nti okwegaana sitaani. Mwabazaala abaana n'abazadde mu batisimu mu saakalamenti lino, abaana bano be mulesa olw'okwagala kwa Katonda bajja kufuna obulamu obujja mu mazzi ne mu mwoyo omutuukirivu. Mulimu gwammwe okubalabirira bagwire mu kukkiriza kwe bafunye obulamu bwa Katonda buleme kutuukibwako bbala lya kibi, bagende nga beeyongera buli lunaku. Katunuulira bunanfusa obuli wano. Ebigambo bino biba byogera omusosodooti ng'alagira abazadde abalesa abaana ofune saakalamenti ery'abatiisi. Kyokka abazadde bagamba okuliza abaana baleme kubakubaali ekibi eka gye balese ebigali n'embugo. Kati babireseeyo kyokka balesa abaana bafune saakalamenti ery'abatiisi. Kati wuliriza, batandika okubabuusa abalesa abaana ofune saakalamenti. Agamba sitaani mumwegaana? Ye, tumwegaana. N'ebikolwa byonna mubyegaana? Ye, tubyegaana. Mwemansulira ddala eby'emizizo byonna ebitagenda wamu na kukkiriza ku Ekereziya, mwe mwabatizibwa naddala ebyabalongo, ebyabakulu, amasabo n'engeri yonna ey'okwesiga ebitaliimu, ebyo mubyemansula? Ye, tubyemansulira ddala. Kati wuliriza, bwe bintu byeweemansulira ddala. Okwemansulira ddala ogenda omansa eripooti, obyemansuddeko. Ebintu byeweemansulira ddala bikolayo ki mu kitanda? Ebintu byeweemansula bikola ki mu nsonda awali effumu eryamukasa? Aleka mbabuulire, bangi kumubadde mu lwalo olw'amannya ge babatuuma Mukasa, Nalugowa, Kiwanuka, Muwanga na n'endwadde zibalemeddeko. Mweggyeeko amannya g'emisimu. Nzejja erinnya lyange baaliyitanga Mukasa, naye Katonda bw'amala okumpobaka n'anfuula omubaka we mu ggwanga lino, n'ampobaka okwogera eri Abaisiraamu. Twawakanira nga waliko obwino. Abasajja baga musajja ayigirawo ekitabo kyaffe kugambaga bantankana bagatoba yali mwana wa sheekh oba yasoma kubeerako waffe batusoma n'asoma Oluwarabu n'asoma Bayibuli. Alabika yatuvamu nga tebamanyi. Kaakati mu akasajja ne kajja nga kaseeyi kayise kagamba naye ngula mbabuuli omusajja oyo ensonga lwaki atusinga. Erinnya lyesi ye Mukasa. Oyo Mukasa w'ennyanja yamuwa amaanyi. Kaakati nabo ne bajjako olwo ne bamubuuza nti owange oba oli musajja wa Katonda lwaki weeyita Mukasa? Eryo linnya lya Katonda wa. Kati ne mu kiseera ekyo nali sina kyakuddamu neekazaakaza nabwe ku biseera byo nali kyasula mukono nga nenzirayo bwekyo mukuddayo ng'ekintu ekinkonkona mu mutima. Katonda mpozi naye akirengedde. Kaakati nali nebasa ekiro najja n'abuuza mu kirooto nti olwange lwaki okwetegereza olw'erinnya amannya mangi weyita erinnya eddala? Kale oba tolina linnya nze kankweyo limu okuva leero gwe bavubuka balabye ekkubo. Ate omanyi Katonda mulungi nnyo gentleman, abazungu kye bagamba nti has a good sense of humor. Yamanya nti erinnya alimpadde nirijja kuba ppanvu nnyo. Agenda mu kirooto ne naana nalyo gavubuka balabye ekkubo. Ayewuliza Katonda kyeyagamba, totawaala gwe bw'oba olaba nti mpanvu nnyo weyite balabye ekkubo. Ate teyakoma ku ekyo n'angamba nti ekikutuumizza erinnya lino okuva kaakati ogenda kulembera abavubuka mu ggwanga kuno olina okulaba ekkubo lya Mukama. Kati okuva ku olwo lya Mukasa nendyegirako ddala ne mu pasipoti yange teririimu. Sinze Mukasa w'ennyanja era siyampa n'amaanyi. Abamusamira baabano ajjayo abukyalemeddwa okukola ki? Okuwonya siri. Amannya agataliiko mitwe n'amagulu gejeeko. Neba nakuba mu kika tunaabeera mu kyabalabye ekkubo. Naabe tunaakola ekyaffe. Wagati ekyo kyekika kyabalabye ekkubo bo tebasamira. Mu bika byonna ebya Buganda kyekyoka ejja okukwata ekisa ekisooka ekitasamira. Kubanga nabagamba omugongo gw'ebika kusamira. Teri kika kitasamira. Kyo tekiriiwo.
kyokola boluba omwana okusalibwa nga mutwala wiri bajjajja bamuwa erinnya amannya ago okufeddanedda mu Isirayiri ng'omwana okumutuuma erinnya kikulu nnyo kubanga erinnya ly'omuntu likiikira kyagenda okukola mu nsi yabamala gatuma amanya bwe bati era mwe abalokole mwena nabakokedde wano toddeyo kutuuma omwana we erinnya ly'ekika mutuuma erinnya lya Katonda gyandigo mu Isirayiri bonna balitibwa linnya lyange tokola batwadde muganda yaliwa Godfrey aliwa Godfrey afuna erinnya lye aliwa kati okuva leero erinnya eryamukasa ndikwambudde ennaku zino zonna mbadde nkusabira nga njagala Katonda akuwa erinnya naye sikola kintu kuva mu bbanga naye Mukama naŋŋamba ebigambo bino bikugamba okuva kaakano erinnya lyo gwe Eliyeza kyuma kya Yesu ate wuliriza amakulu g'erinnya lino Mukama yakundaze ng'akukutte mu mukono gwe naye nga bufo ky'okulaba gwate ndaba kyuma ng'ogenda oyasaayasa ebibumbe ogenda oyasaayasa amawanga Katonda akutaddeko amaanyi ag'enjawulo obutanwa kaakano olinga ekyuma mu mukono gwa Mukama okubetenta obutali butuukivu obuli mu mawanga n'okuleeta okuwonyezebwa n'obulokozi eri abaana b'abantu ensonga lwaki akuwadde erinnya Eliyeza kitegeeza Mukama muyambi wange Katonda ajja kuyimiranga naawe okuyambanga ennaku zonna kubanga atuuse okuyimiza mu bifo ebigumi byensi olyoka obetente omutwe gw'omulabe twala erinnya lye mu linnya lya Yesu Eliyeza kyuma kya Yesu ky'abooluganda tuli babaka ba Kristo nno kyenkana Katonda ayogera gye muli ng'ayita muffe ate kye tubakubiriza mu linnya lya Kristo kye kino mutabagane ne Katonda olw'okubeera ffe Katonda yajjira ataliiko kibi n'afuuka ekibi ffe muye tusobola okufuuka obutuufu bwa Katonda kale nno nga bwe tukolera awamu naye tuddamu okubakubiriza muleme kugayaalira nneema gye mwafuna anti agamba tinakuwulira mu budde obusaanye n'enkuyamba ku lunaku olw'okulokoka kale buno bwe budde obusaanye zino zenaku ez'okulokoka ebyo Mukama yabyogera kati wuliriza ekitabu omanyi guno musango eri munnaddiini atayagala kulokoka omukatoliki aliwo nga gwe toyagala kulokoka baga nti fe tuli bakatoliki fe tulokoka fe tetulekanya ku nguudo tugenda nga tweralula fe tulokokera mu mitima ani yakugamba ono agambye ffe ekituyimiriza wano tuli babaka mu kifo kya Kirisitu nga n'ekituleese mwe mutabagane ne Katonda tubeegayirira mutabagane ne Katonda wammwe ojjukira kinakuta omusajja ono akano akawuka bakayita akwaya sirimu yakukwata otabagayina oyo malaaya oba omukazi yenna n'omwenywerezaako bwoti sirimu kyava akukwata kati ekitabo kikugamba nga bwatabagana ku muli kuli komawo otabagane ne Katonda wo afulumya akawuka kubanga akutumidde obuyambi kenakuyamba kunaku olw'okulokokeramu n'alyoka agamba nti buno bwe budde obusaanye era zino zennaku ez'okulokoka zino ennaku zetulumusiza kusoma ddiini Katonda tebasoma musome Katonda bakkiriza mukkirize Uganda emaze emyaka 10 kuno omusobi esoma Katonda laba ebivuddemu lowooza abalese bino tebaliko gye basomera si babatize oli omu abadde tateekako entalabuusi bw'atambala mu ddaali ewakiri akwata akalaadi kati wuliriza ennaku zekimu zakulokoka ate eri abakati asanga bino bagamba bakristaayo fe tebitukwatako fe tubajjama omanyi kuno okukyalirwa kuseeri ffenna sirimu tasosola taga nakwatako bakatoliki bokoba bapoto babangirikaani baba Seventh Day nze neewunya Katonda mubonna basumuludde mulimu aba Seventh Day mulimu abakatoliki ono ja Charles Musoke yali saabakristu mulamba
mulimu Adija Kasugi yali Hajati Mulamba, Mama Sawad Hajati sirimu yetasosola kati Katonda atuleetedde obulokozi obuva gyali. Katonda gwe kusomera ayo I seek refuge from God, noonya okubeera okubeeri Katonda, from Satan the accursed. era nga nzeruka okuva Setaani yakolimye. Bismillah rahman rahim. Mu linnya lya Katonda omusazi ennyo w'ekisa ekingi. In the name of God, most merciful, most gracious. Now listen. Uliriza. Even the Holy Quran Era ne Korani entukuvu does not allow you to keep these idols in your house. tekuganya kutereka masanamugano mu nyumba yo. Listen what it says. Wulira kyegamba. We are in Surah Nisa, that's the 4th chapter, Tule mu ssuula ey'okuna eya Kurani. and we are reading verse 48. Tusomye olunyiri olwanamu It omunaana. says, Inna Allah la yaghfiru an tushraka bihi. God forgives not that any person who sets partners or idols with him. Nti Katonda tasonyiwa era tasonyera ddala oyo yenna atereka oba n'ayawula ekibumbe oba ekifaananyi kyonna. And he goes on to say, Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, but he forgives anything else to whom he pleases. Naye asonyiwa ekintu ekirala kyonna eri oyo gw'aba asaasidde. He says here that waman nushriki billah, to set up idols with God. Nti okwawula n'oteeka ekifaananyi ne kyenkanankana ne Katonda. Fakad iftara ithman adhiman, which means that a man who sets up idols to God has devised a sin which is most heinous indeed. Nti omuntu yenna asinza ekifaananyi oba ayawula ekifaananyi n'akiteeka mu nnyumba ye aba akoze ekibi esinga okuba ekinene ekitasonyika. So it doesn't matter even if you're Muslim. Oba oli musiraamu, Your book does not allow you to keep these things in your house. ekitabo kyo tekikuganya kutereka bintu bino mu nnyumba yo. That's why Stripe surrendered them to the Lord. Kyokola nti Swahili abamandwa yawaayo ebibye. That's why Luwaga Mukasa surrendered the 5 shrines. Kyokolaba nti Luwaga Mukasa yawaayo amasaba 5. He has been practicing these things while in religion. Bino amadde abikola naye wansi w'erinnya ly'eddiini. Religion has no power to set men free. Eddiini terina maanyi kusumula muntu Where yenna. is Stripe? Swahili oliwa Come here. yanguwa. You see, this man was the national representative of all witch doctors. Ono yali emandwa w'abamandwa bonna n'amuwa omukiise w'abakiise He had bonna. a powerful killing bow which could move by itself by demonic power. Ng'alina akazumbi akeetambuza kokka kalina amaanyi okutta n'okusonyiwa gwe kaba It kaagadde. is 4 years ago he surrendered to Jesus Christ at price. Emyaka 4 bw'ayiise mu lukuŋŋaana nga luno n'awaayo byonna n'akasumbi ne And that googeba. powerful killing bow was rendered powerless. Era akasumbi ako akaali ak'amaanyi ne kamalibwamu amaanyi. After that, he has been helping other witch doctors to come out of the snare of the devil. Okuviiraddalamu ekyabadde ayamba abasamizi abalala bonna okuva mu maanyi ne mu mbaazi omulabe To the Setaani. extent that his brother Luwaga Mukasa also has surrendered now. Okutuukira ddala ku kigera nti ne muganda we Luwaga Mukasa yakasumula okuva mu masabo gano. You people have been consulting witch doctors to keep these things in your house. Abadde beebuuza ku basawo ab'ekiddugavu okutereka ebintu You've bino. been clients, only customers. Mubadde bakasitoma bukasitoma. But this in the kingdom of the devil, naye ono mwakabaka wa Setaani they are his agents, abadde mubaka, his priests. abadde kabona Bano be w'emizimu. baali abasumba ba Sitaani. Ono yali omusumba omukulu mu ggwanga, kabona wa Sitaani, archbishop wa Sitaani, mandwa w'abamandwa, saabalabirizi ow'amasabu. But if God can pluck him, naye obanga Mukama ayinza omukwakkula save him, n'amulokola forgive him, n'amusonyiwa, then how about you? ate ggwe Don't allow religion to keep you in bondage. toganye eddiini okusibira mu bunyage. Religion has no power to set you free, Eddiini terina maanyi kusumulula, but Jesus has. naye Yesu alina amaanyi. Now listen, don't go back yet, you man. Swaibu togenda dawali. Listen to this. Wuliriza, The time for salvation has come. essaawa ey'obulokozi eno. The salvation of God is for all. Obulokozi bwa Katonda bwa buli muntu yenna. For God is no respect of person. Kubanga Katonda tassaamu kitiibwa muntu yenna. Tasosola. Tasosola mu bantu. Now listen to this. Wuliriza, Don't dare to keep these things in your house ebintu bino tobitereka mu nnyumba yo and at the same time go to perform salats. ate n'ogenda n'owaayo swala oba essaala. You know that's what man will always substitute
something for the real God. omuntu lubeerera abaako kyafuna ateekewo mu kifo kya katonda owa ddala. If God offers salvation, katonda bwabanga agaba obulokozi, the devil offers religion. sitaani naye awa ddiini. I tell this man, as long as you perform for us 5 days and 5 times a day, n'agamba oswaiba nti kasita osaala emirundi 5 mu lunaku, don't mind you perform your religious duty. You can't do other things. tofaayo gwe oyinza okukola ebintu ebirala bino bisabe na bino bikole. But listen, naye wuliriza, if we believe this book is from God, bwe tukkiriza ng'ekitabo kino kyaweebwa kuva eri katonda, Surah Tawbah says, essuula eno tawuba egamba, he says, Ya ayyuhalladhina amanu. That's verse 28 in Surah Tawbah, the 9th chapter of the Holy Quran. essuula ey'omwenda mu kulanda entukuvu olunyiri lwa 28 bwetyo bwegambye It says, Ya ayyuhalladhina amanu, all you who believe, nti ayi mwenna abakkiriza, innama mushrikina najasu, that indeed those who set idols with God, they are like a feces. nti olwo nno abo bonna abateeka ebifaananyi ne babyekanyakanyiga katonda balinga kazambi, Najis. balinga nagisi. That word najasu in Arabic is a feces, something unclean. ekintu ekikyamu ekifuluma kazambi, kafunkunaali, kazambi owa ddala. Which means even if you keep this in your house ekitegeeza nti bino ne bwebiteeka mu nnyumbayo and you go to attend the service at the mosque, n'ogenda osaale mu muzigiti, God does not attend to what you pray. katonda tawuliriza, tasaayo kutuuya eri byosaba, Because before him you look like feces, kubanga mu maaso ge something unclean. olinga ekintu ekitali kirongoofu, Najis. kazambi, ekintu ekyomuzizo. It doesn't matter how much time you shout Allah Akbar, Allah Akbar. si mirundi emeka sikikula oba oyogedde otya oba oyogerera mu ddoboozi otya oba olinyoola otya. You must remove these things fast. bino sooka obiggyewo. If you don't have power to do so, bw'obanga tolina maanyi gakikola ekyo, there is one who has power. waliwo alina amaanyi. Just surrender to him. waayo wanika gy'ali. You see, among us, where is Sheikh Moses? Sheikh Moses, Come here, Sheikh Moses. jangu Sheikh Moses nga bamukuba engalo mmwe. You know, when you read the 2nd chapter of the Quran, bw'osoma essuula ey'okubiri ya Quran, which is Surah Baqarah, eyo gye bayita surat Bakara, and verse 4, olunyiri olwokuna, it says, egamba وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ, that those who believe in the revelation to send to thee, nti olwono abo bonna abakkiririza mu kubikulirwa okwabateekebwa mu maaso gaabwe, okwasibwa ky'oli oba وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, and send before thy time, era okwatumibwa mu n'okwo kwasibwa mu biro nga bwe tonaba kujja. I'll interpret anyway, should make it easier. He says, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, and in the after they have the assurance thereof. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى, it is they who are on the true guidance, مِنْ رَبِّهِمْ, from their Lord. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, and it's they who shall be saved. Now listen, wuliriza. even the Quran talks about the salvation of God, ne Quran eyogera ku bulokozi bwa katonda, but this is the principles thereof. naye zino zennono zaayo. You must believe in what was sent to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. olina okukkiriza ekyali mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You must also believe, don't stop there, you must also believe in the revelation that was sent before his time. tokkiriza bukkiriza ye nga ye omubaka, wabula kkiriza n'okubikula okwaweebwa nga ye tannaba kujja. And in the other revelation, which is in the things of the world to come, era n'ebyo ebintu ebirala ebiri mu nsi egenda okujja, you do so. The bw'obikola Quran says, All the Quran then says. you are on the true guidance of the Lord, obeera mu kulungamizibwa okutuufu okwa katonda, and it's you who shall be saved. era gw'olirokolebwa. So that means Ekyo kitegeeza that as a Muslim, nti if you ng'omusiraamu stick with the Quran alone, bw'onywerera ku Kurani yokka you cannot be saved. tosobola It's kulokolebwa. verified. Ah, That's why if you know you're a good Muslim, ensonga lwaki bw'omanye nti oli they musiraamu tell you mulungi, ne the bagamba Quran is a composition. Kurani nti kyekyayinza, The Taurat ya Musa, erimu Torati ya Zaburi za Musa, Daudi, Zaburi za Dawudi, Injili ya Isa, Enjiri ya the Yesu Quran. ne Kurani yennyini. That's why you've been praying from Surah Al-Fatiha and you say, Ihdina Siratal Mustaqima. Lead us in a straight way. Nti tukulembere mu kkubo erirongoofu eggolokofu, You tulungamye. pray that every day, every Ekyo kyogera buli day. kibamu ekiri wano. When God saw that the people know where to lead them to Himself, Mukama bwe yaraba nga abantu bayinza kwerungamya bokka gy'ali, send us the way. n'atutumira ekkubo. The way is not a book. Ekkubo si The kitabu, way is not a church. ekkubo si The way is kkanisa, not a mosque. ekkubo si The muzikiti, way is a personality. ekkubo omuntu. He came. Yajja He declared, n'alangirira Ana huwa Tariki.
I am the way, Waka, and the truth, Hayat, and the life. Ilalias Hilal Abi. No man comes to the Father. Ila feet except by me. Those words were declared by Christ Jesus the Messiah. That's why in both books he's called the Word of God. I've been trying to plead to this our brothers, the Muslim, who try to wrangle with the Bible. The Bible is a spiritual book. You cannot understand with the natural mind. So they try to figure out with the natural mind. But I always advise them that it doesn't matter how many times the Bible has been revised. There is one thing which does not change. That's the core of belief. With Christ. In the Quran, they call him Isa Khan, but Allah is the word of God. In the Bible, they call him Jesus is the word of God. Once you get him, the rest is nothing. Once you get Jesus, you will see paradise. That's why in the Quran it is said in Surah Al-Maryam, Surah Imran, chapter 3 verse 45, that if he called Malaikati Maryam, behold, the angel said, oh Mary, Inna Allah yubashirki bi kalimat minhu, God gives you glad tidings of the word from him. Malaika bagamba Maryamu katonda kwamala malungi ag'ekigambo ekiva gy'ali. Simu ulimasu Isa ibn Maryama, his name shall be Christ Jesus the son of Mary, wajian fi dunya, to be heard in honor in this world, wal akhirat, and in the world to come, wa min al-mukarrabina, and is of those nearest to God. Amakulu gacho bamalayika bamugamba katonda kwamala malungi ag'ekigambo ekiva gy'ali. Ekigambo ekivaawa nekitumibwa erinnya simu ulimasu Isa, erinnya ly'ekigambo ekyo ye Masiya Yesu. Abantu tebategeera lwaki Yesu asobola okulokola. Amannya ge gokka Yesu Kristo, Masihu Isa, Jesus Christ, amakulu ag'amannya ago gakiikira kyajja kati si nsonga oba muyita Yesu oba Yesu oba Isa. Erinnya lyokka Isa oba Yesu litegeeza bulokozi. Means salvation. So Jesus can stand. Yes, you. His name is standing. Whoever comes in touch with Jesus gets in touch with salvation. Whoever comes touch with the Messiah, the Messiah, the Christ, he comes in touch with the anointed one. He was anointed to liberate men. That's why the Bible says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about healing and healing those who were the person of God. For God was with him. So don't say to try to read in the books, but this verse says this. This verse says this. Seek for the Christ. When Christ was here, he said, you search the scriptures and you think that therein there is life. But those testify of me. Ebyandikwa byonna kebibya Quran, kebibya Bible, bitegeeza Kristo, bisimba Kristo, nebimukulumisa waggulu kila ekintu kyonna. Why? When you read in Surah Al-Nisa'i, Surah the 4th chapter verse 171, it says, Innama lemasihu Isa ibn Maryama, that indeed was Jesus the son of Mary, Rasulullah, was an apostle of God, wa kalimatuhu, and the word from him, alika ila Maryama, which he bestowed upon Mary, wa ruhu minhu, and the spirit proceeding from him. What does it mean? Mazima ddala Isa mutabani wa Maryamu, omanyi ekyo tekina mutabani gwo muyita mutabani wa Maryamu, si nsonga bw'omutegeera bw'otyo, era ajja kubeera ekimuggyako kitiibwa ki? Tekimuggyako kitiibwa ki? Oli ye yamuzaala,
kabeere mutabani wa Mariyamu ali afudde asigala akyalokola asigala akyawonya ega nti mazima Isa mutabani wa Mariyamu yali mubaka wa Katonda ate kyekigambo kye gweoyinza okwawula Katonda ku kigambo kye olaba ekisibya abantu mu kooti bagamba nti yayogera n'omuntu tayakona kigambo kye kikusibya n'abaganda balina olugolo lugamba nti kamwa kabikasasiro ganga omuntu twola ku kigambo kye kyekigambo kyoyogedde nga kiriko abajulirwa kyekikusibya mu kooti bagamba gwavumye pulezidenti oyogedde bwoti mwabadde mu lukwe ne baleeta ajulira ebigambo ebyo byennyini omulamuzi gwasinzira okusinza omusango kati obanga omuntu tawukana ku kigambo kye Katonda omwawula otya n'ekigambo kye omanye ekiruma abantu bwe tugatta Yesu ku Katonda bweti ne baba kitole kati ate mwe Katonda mumujeeko omulimu muguwadde Yesu olina yagamba mu alkitabu mukaddasu nga Quran tenajja yagamba abaali bamuwuliriza ana wali abu wahidun I and the father are one nze ne kitange tuli omu amakulu gakyo kitange bwalokola nange ndokola kitange bwawonya nange mponya kitange bwazukiza abafu nange nzukiza Do you know why Jesus can help the people? He is the very word of God. The word of God. The word of God. Paul al-Haki, the word of truth. And the spirit proceeding from him. Omwoyo okuva eri Katonda okuyita muyabayaba omanyi lwaki awo kibu Yesu awonya siriimu nabagamba olunaku osooka nti Katonda musirise gye tuli mu maanyi ag'omwoyo. Kati wuliriza olwo Sheikh Moses abadde asomesa naye Katonda yamukwatako mu ngeri ekyamakero naye n'amulokola. Fenye twagala abantu bonna balokoke era situlina lutawo na ddiini ya muntu yenna ate tebavumiridde ddiini bavumiridde ddiini tebanatutuma kuvumirira ddiini yonna ne bwabawo okuvumirira okwaffe kuli constructive kubanga constructive criticism eyekkirizibwa bwe mbanga nkuvumirira ndiko kyenkusuusa ku lw'obulungi bwo ekyo ne Katonda akikkiriza naye bwe nva eri nemmala gavumaavuma nebyenkola sibikuyambye awo nebyenkola mba sibitegeera kati wuliriza Katonda aze kutuyamba mwesumule ku masamba g'omulabe tofa ku ddiini teri ddiini ekkiriza kukuuma bino bintu mu nnyumba ate bwe tunalinze kusaawo Katonda nti ogenze mu kasaawo ako olage Uganda ekkuba ettuufu mwenaayita okuwona okuva mu ndwadde yagizinda Katonda aze okuwonya eggwanga ate sinotona kati wuliriza omukyala wuuno namba 2 yagambye nti yasooka kusoma mu mawulire nalooza nti oba byagenda muna ate ndikola nti abali ku lediyo nti olukuŋŋaana balongeddeyo wiiki namba golooza Katonda yatutumanusa nendooza bintu bya wiiki emu naŋŋamba ekyo kimu ti njagala kuwonya abantu bange kyokka mpaayo ku tayimu nze nali ndooza nti aŋŋamba tayimu ya lunaku kati ono omukazi abadde ayogera nenzitukira ekigambo ekyo singa twakomako ewiiki osanga yena kati abadde akyali positive n'okulokoka teyandirokose naye bwebwabba mujasi kapiteeni yeetuze bannanga abajasi temweta Maganda Lansikopolo yawona waali ono Opoloti omusirikale wa polisi yali agenda kwekuba emundu temweta bannange okunyezebwa kwazuuse. Don't commit suicide. There is hope to live again. Don't dare to shoot yourself or to drink Dyson. Kubanga ojja kwetta mugeyeno osookeyo gundi mutwe nga jansi musirimu akulumye ate wesse ate obonyemonye emirembe n'emirembe. Kati mulizemu abantu olukuŋŋaana lukyagenda mu maaso
Gonna
tuyingira mu kitundu ekyokusatu, the time of action. essaawa ey'ebikolwa. In a few moments from now, mu dakika katono nnyo okuva kaakano, because we have already done that which we have gone of, olw'okubanga tukoze ekyo tusobodde okukola, the power of God amaanyi ga Katonda is going to hit. gagenda kuyingira. Listen to me attentively to what exactly is going to happen here, mpuliriza nkaliriza owulire ekigenda okubaawo wano. which cause your heart to fear. wali owulire ku bigambo ebitekemula omutima gwoba ebigutiisatiisa, temutambula banna. Just quietly sit down tuula bambi mpola mpola and listen. owulirize. God is about to reverse what you heard. Mukama anaatera okuzza emabega oba okukyusa ebyo byobadde owulira. God is about to reverse whatever has been causing you to fear. Mukama anaatera okuzza emabega byonna ebibadde bikutiisatiisa omutima gwo. Doesn't matter even if you acquired the immunodeficiency syndrome. si kikulu obanga wafuna akawuka kano akaleeta obulwadde obwa siriimu. God is going to reverse Mukama agenda kukyusa the report which has been declaring you before the people that you are affected. alipoota ebadde ekulangirira amaaso g'abantu nti walwala oba oli mulwadde. Doesn't matter what has been happening to you or what you've been going through. si kikulu ki kyobadde oyitamu n'ebiki ebyakutuukako emabega. You know, the Bible says that faith comes by hearing the word of God. bayibuli egati okukkiriza kujja nakuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Unbelief also comes by hearing by the words of the devil, era n'obutakkiriza bujja nakuwulira n'okuwuliriza ebigambo Setaani by'abayogera, or by men working under his influence. oba okuwuliriza ebigambo by'abantu ababa bakola nga baliwo si okusendebwasendebwa kwa Setaani. But listen to what is going to happen to you. naye muwulirize ekigenda okutuukako. I'm reading Isaiah 37. nsoma Isaaya 37 Verse 5 says, olugero lw'okutaano lugamba, so the servants of King Hezekiah came to Isaiah. awo abaddu ba kabaka Keezekiya ne bajja eri Isaaya. And Isaiah said unto them, Isaaya n'abagamba nti, thus says, thus shall ye say unto your master, bwe mutyo bwe munaagamba mukama wammwe, thus says the Lord, nti bw'ati bw'ayogera Mukama, be not afraid. nti totya. Everybody say, be not afraid. Totya. Shout it, be not afraid. Totya. Think about what has been troubling you. wuliriza lowooleza kakano fumitiriza ebibadde bikunyigiriza. Think about what has been your report. njagala otunula olowooze olabe alipoota gy'obadde olina ku mimwa gyo. And listen to what God is telling you now. era njagala owulire Mukama ki kyayogera naawe kaakano. Be not afraid. agambye nti totya. Why? lwaki totye? He says, be not afraid of the words that thou hast heard. nti totya bigambo byowulidde. Bayinza okuba nga bagakufuuwa tolina akawuka wakebere. Oyinza okuba nga batemanga bakukebera naye ngaokimanyi nti obubonero bulina ng'otya n'okgenda okwekebesa ogati wakikambeerawo nga sikimanyi nga wematiza n'embeera. naye oba bakikugamba oba tebakikugamba, the word of God has come your way tonight. ekigambo kya Katonda kyonna ekiriwo si kikulu wabula kizze gy'oli leero. Be not afraid of the words that you have heard. nti totya bigambo by'owulidde. Verse 7 says, olw'omusanvu lugamba, behold, I'll send a blast. nti laba ndimuteekako omuzimu. The Luganda one doesn't mean for the meaning the way it was interpreted, but listen, naye wuliriza katukinyonyole bunyonyozi. interpret what I'm reading here. katukyovunule kuva wano. He says, behold, I'll send a blast. nti abaayi laba ndimuteekako okubwatuka. The Lord in a few moments from now is going to send a blast. Mukama mu dakika ntono nnyo agenda kukusungako okubwatuka. He's going to send a blast. agenda kusindika kuweereza okubwatuka oba okutulika. That word from the original text means an explosion. amaanyi nga ekigambo kino okuva mu lulimi olwasookeraoko mu bajja bayibuli kigamba okubwatuka. A destructive wave. ekyengo naye nga sirya mirembe nga lyakuzikiriza.
like that which comes out of a blast of a bomb. Katugambo banga bomwe kasukindwa okwo kubwatuka eddoboozi eryo lyowulira nga lyakuzikiriza. There derives a destructive wave. Olwonnomo ne muvaamu ejjengo erizikiriza. Showing whatever is in its way. Nga gye likoma okubwatukira n'okukoma nga ligenda lizikiriza. That blast is going to blast upon you. Okubwatuka okwo oba okwabika okugenda kujja gy'oli. And whatever is in you that which is not of God. Era kyonna ekirimu gwe kitali kya Katonda. Is bound to be destroyed. Kinaatera okuzikirira. You know why? Omanyi lwaki? Because our God has said, kubanga Katonda afaaga. Be not afraid of the words which you have heard. Nti mmwe temutya ebigambo bye muwulidde. Let be the report from the doctor. Kebenga alipoota evudde w'abasawo. They may say that you are affected and that's a fact. Twayinza ogamba nti olina siriimu nga naye ddala kituufu olina siriimu oyinulwadde. But that's not the final word. Naye ekyo si kye kigambo ekisembayo eky'obulamu bwo. The Bible asks you a question. Who has believed a report? Bayibuli egamba nti ani akkiriza amawulire gaffe? And to whom is the arm of the Lord revealed? Era naani omukono gwa Mukama gwe When you gubikkuliddwa? read that verse in the Amplified Bible says, bw'osoma olunyiriro mu Bayibuli enzimbule who has kusigula. relied on what we say? Bayibuli egamba nti ani yeesigamye ku ebyo ebigambo bye Who has twogera? trusted in what we declare? Ani atadde obwesige mu bigambo bye twasanguza? Who has put faith in our message? Ani atadde obwesige n'okukkiriza mu bigambo byaffe mu bubaka bwaffe? Who has put faith in what we declare? Ani atadde okukkiriza mu bubaka bwaffe? And to whom is the arm of the Lord manifest? Era omukono gwa Mukama ani gwe gubikkuliddwa gwe gweyolese? Don't be afraid. Totya. You may have the pulse now. Oyinza okuba olina Don't amayute. be afraid. You Totya. may have a tumor. Oyinza okuba mizigo. Your Totya. blood may be affected. Omusango Don't gulimu be abalwadde. afraid. Totya. You may be oppressed by demons. Do not be afraid. Emizimu giyinza okuba gikkuba ekiro kyonna. Totya. You may not be in a position that you cannot move the way you should. Do not be afraid. Oyinza n'okuba ng'oli mu mbeera nga bw'otambula si bw'oteekeddwa okutambula naye totya. You may be facing a very hard situation. Oyinza okuba nga olumbiddwa embeera enzibu ennyo. Totally bound that you cannot even pay back what you are demanded. ddala ng'osibiddwa nnyo mu mbeera yo nga toyinza n'okusasula amabanja ge walya. God says, do not be afraid Ayogedde Mukama anaagamba nti totya of the words you hear. olw'ebigambo by'owulira. For I'll send. Kubanga He says, naakwesa. behold, Agamba nti laba. behold, Laba. behold, Laba. I'll send. N'atuma okubwatuka. He's going to blast. Agenda kubwatula. He says in here, Agamba wano. verse 7, Olw'omusanvu. 37:7. Behold, I'll send a blast upon him, Giraba ndimuteekako okubwatuka. and he shall hear a rumor and return to his own land. Naye aliwulira olugambo n'addayo mu nsi ye yennyini. Oba kati siriimu awulira olugambo oluvuvuma mu Uganda. Yali awambye bangi. Naye kati awulira olugambo oluvuvuma oli mu batakkiriza oli mu bakkiriza. Lwe lugambo lwawulira. Ate abakyawulira olugambo n'alengera omuliro. Anawona moto. Onaayinama. Naye nga bwawulidde olugambo, Katonda agambye nti kati agenda kumuweereza amaanyi ga serubwatuka gamusseeyo mu bunnya gye yafa. And he says, I'll cause him to fall by the sword in his own land. Era ndimusuula n'ekitala mu nsi ye ye. You know, the ways of the Lord are so strange. Abaayi amakubo ga Mukama gaanaamiriza. Mysteriously did AIDS come. Olwo nno siriimu yajja mu ngeri ya kimpatiira. Mysteriously it's come. Era bw'atyo nga bwe yajja nga tategerekeka ajja kuddayo nga tategerekeka nti azzeeyo. Only trust in the Lord. Weesige bwesisi mu Mukama. Be firm. Bebera wambavu. Rejoice in the hope Sanyukira mu ssuubi that God has come to rescue nti you from Mukama sin. aze okunonola okujja mu kikoligo ekyo. Now I can't go any further. Sinza bannaye kweyongerayo. Stand for the blast. Everybody stand on your feet. Buli muntu yimira ku magulu ge essaawa yakubwatuka.
and begin to run forward for the blast. mutandika okusembera mpola mpola temulinyama Blast. jangu agera ekigambo kitegedde So before it blasts nga tegannaba kubwatuka upon your sicknesses and situations, bwondwaddeyo embeera ze emizimu gyo it's going to blast upon your sin. gagenda kusooka gabwatula ekibi. And I'd like to know I would like to know how many people want to be blasted from the world of sin. era njagala okulaba bameka baagala amaanyi gano gabwatule gaby'ekibi ekyo wanika omukono gwo. Maybe you've been coming here, oba gye buvuddeko obadde ojja bukyatutandika wano but you've never made a solid decision to follow Christ naye nga tosalirangawo ddala okugoberera kristo and to be saved era olokoke and turn away from your wicked ways. era okyuka makubo gagatali ga butuukirivu. God is going to blast mukama agenda kwabya that the weakness which has been keeping you in that sin nti obunafu obubadde bukuumira mu kibi will be eradicated bunagibwawo and you will stay saved. era osigale ng'oli Because mulokoke. once you stay saved, bw'omala n'osigala ng'oli your mulokoke healing is intact. okuwonyezebwako For kunywerera. 13 years I've been enjoying life. emyaka 13 mbadde nyumirwa obulamu Even when the devil tries to weaken me, ne Setaani ne bagezako I just okunakuya speak in the name of Jesus. njogera mu linnya lya Yesu And all weakness I see obulamu disappear. bwonna ne bwe mbadde ndaba ne bugenda. I have not the habitation of sickness. I amanyi siri ddwaniro have not the basiri habitation of devils. nze siri Setaani watuula nedda nikunywerera. When the devil tries to attack me with a headache, Setaani baba yagala okuleeta mutwe fever, lusujjasujja he's saying, yagamba this side shall fall down beneath. tobonero ono munagalagala bonna abakkiriza mu linnya lyange banagobanga I emizimu put mind appointment and emikono say, onyesa ku mutwe gwange negamba devil, you Setaani are an intruder. oli muwuli This oyo is only ground. oyingiridde mu You kifo also learn ekitukuvu to do the same once with child of God. era nawe oba omwana wa katonda kyolina okukola. The enemy will launch attacks. ono no mwalumba Apply your weapon. kozesa ebyokulwanyisa Devil, Setaani you are an outlaw. gwe This is only ground. wano My watukuvu body omubiri gwange is habitation of the Lord. ye katonda Not the mwatula possession of headache and pain. era n'obulumi n'emitwese mwe biteeka okubeera. So take off your interference. kale jyawo okunyigiriza Go! oyikkiriza nnyo genda mu linnya lya Let Yesu. me tell you, Wuliriza. for 13 years, Okumala emyaka 10. that's how been living. yabwente bwe mbadde mbeera. Sometimes it breaks immediately. emirundi egimu okikutuka ne kigendera Sometimes in 5 minutes it's gone. olumu dakika 5 10 it's gone. 10 Sometimes I lie down and I wake up, nothing. olumu ngalagira wansi n'esuka nga ndi It mulamu. doesn't matter how long it takes, but it goes. sikikulu bakitwala nakomeka naye nga kigenda That awatali is the mpisa. power ako gema God has given His children. mukama gawadde abaana be gewa abaana be. So once you are saved, you're omala n'olokoka okuwonyezebwako kubeerera. live right. beera bulungi So many people want to live right and be saved. oyagala okulokoka otambe. Okay. Let us all lift up our hands. kale fenna n'abalala mwenna mugolole emikono Look into the heavens. tunula waggulu mu bire Even those who are watching by television, namwe batulaba ku television say these words. muddemu ebigambo bino wamu That nange the same saving power nti amaanyi ge gamu agalokola which is touching these people agakakoma ku bantu bano boolaba will transform your soul ganakyusa emmeeme eyo from the world of sin to the world of okuva mu nsi ey'ekibi righteousness. okutuuka mu nsi ey'obutuukirivu. So say these words. yogera ebigambo bino mwenna. Say, dear Lord Jesus, I thank you tonight for hearing your word. Oh my Lord, I give you room in my heart. Change me. Forgive me. Cleanse me. Purge me. I renounce the life of evil. I renounce the life of sin. Sin, you are no longer part of my life. For I have decided to follow Jesus in the way. My Lord, I invite you. Make me a new creature. Transform my life. Give me a heart which trembles to your word. Give me a heart of the flesh which is a God-fearing heart. Give me a heart which has the capacity to retain your word, your power, your righteousness, your holiness, your strength, and your life. That through the same heart, my entire body will be affected by your health and life and healing. Satan, you a liar.
I am no longer walking in your footsteps. I have changed the way of living. Every enticement and the temptation of the devil, every lying way, I renounce it. Every unrighteousness, ungodliness, which is contrary to the life of God, I've got nothing to do with you anymore. Every devil which has been inhabiting me, influencing me to continue in sin, go! 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 In Jesus' name. Dear Lord Jesus, I thank you for making me a brand new person. I am new. You see, the Bible says that there shall ever be great joy in heaven for only one sinner who repents and turns to God, more than 99 just men which need no repentance. Because of the decision made here, now heavens are rejoicing, the angels are rejoicing. Just wave up your hands as the angels rejoice with the sincerity of your heart, repenting towards God and turning out from your sins. Say, Lord Jesus, thank you for saving me. Lord Jesus, thank you for setting me free from the life of sin. Now we are going to be translated in the life of God. We are going to experience the power of the miraculous. Every case presented here is going to touch, to be touched by the blasting power of the Lord. We are talking about the resurrection power that moved away the storm and touched the dead body of Jesus and raised it up. It's going to raise you. He says if there's some spirit